Ebigambo bino ampuliriza kansooke mbikuwa biwulire. Embeera nga bwetuuse mu bakuumaddembe ate abakuuma omuntu wa bulijjo kw'ossa ebintu bye. Kino kyewuunyisa era kikuba encukwe ng'ate mu bano mwennyini mwe muli abo abatulugunya, ababba n'okutta ne batta bannayuganda nga bakozesa emmundu oba olyawo. Emisango mingi egize nga giyitiŋŋana era nga muzze mugiraba ekitta bantu naddala ekyo eky'emmundu mu ggwanga Uganda. Gye buvuddeko olwaleero mukwano gwange ampuliriza, waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga bulungi nnyo looya Mukisa Ronnie eyattibwa. Kakati nno bibino bizuuse nga abakulu ababede mu poliisi ate be bamu ku beenyigira mu kino ekikolwa eky'okutta omusajja ono looya. Bannange bino bitiisa era byeraliikiza banga oli munnayuganda mutuufu wulira emboozi yiino ojja kakasa nti abakukuuma ebyaddala ate batuyita emabega okubeera nga batusaanyaawo. Poliisi yennyini ekakasizza nti kituufu omukulu wa poliisi ono y'omu ku abo abaakwatibwa era ne baggalibwa era ali munda kukutta looyo ono. Kati ebigambo biibino nze AK Master ku lutimbe gagaddo lwa AK TV emabega w'omuzindaalo natuddewo dde okubeera nga nkusoosootolera n'okubeera nga nkutembeeta mu nsonga eno osobole okubeera ng'ogitegeera. Wabula kyenkusaba n'obuwombeefu nsaba vidiyo eno giwe like oba kye tuyita ekigalo esobole okubeera ng'efuna mileage buli munnayuganda bagiri mu commending asobole okubeera ng'agifunako. Kakati bw'obanga oli mpya nawe nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe guno okoone ku kade olwo buli waka gwetuteekayo osobole okubeera nga nawe tomusubwa tutambule ffenna mu lwogoto lwa waka. Kakati bw'agala okusiba enviiri za dread nawe ayagala okukola repair ku nviiri za dread, enamba gyola ku screen eyo mukwano gwange giteekeko message bajja kubeera nga bakuddamu ku WhatsApp era bajja kukolako bulungi nnyo oba oli mukyalo oba oli mwami oba mwana muto. Beeyune bettanire bajja kukolako naawe ojja kunyira tojja kujjusa. Bagamba nti namba ojja ku AK TV bakusalyeko ebitundu 5 ku 10 ate ekirala kye bakola bano bakutambulira n'okutambulira bali mobile bajja wooli ne bakolako mu mbeera yonna gy'oba oyagadde ku ssente nga ntono nnyo. Kati nze nzizeeyo muwaaka maze okubeera nga nteekako galubindi n'okubira tooki mu nsonga eno mukwano gwange tutabale olwogoto lwa waka. Kati biibino looya Mukisa Ronnie ono yattibwa wali ekajjansi mukwano gwange ampuliza katambi nakakoledde eggulo nga amawulire mangi gajja gayitingana buli muntu ayogera kike naye kakatufunye alipoota entongole okuva mu poliisi yennyini ani yatta era lwaki omusajja ono yattibwa era kyava kuki. Kakati bibino mbikuleetedde mukwano gwange owulire ensi mw'otambulira, owulire abantu b'otambula nabo, owulire abakuumaddembe bakuuma ojja kakasa engeri looya ono Ronnie Mukisa gyattibwamu yali yakikugu nnyo era yeewuunyisa abatuuze b'ekyalo kino omusajja ono gye yali abeera. Kigamba nti omusajja yamukuba amasasi n'agwa naye bwe yagwa wansi mbu n'alaba nga tanoze. Kakati mu bukugu buli bw'alina n'obuvumu yayongera n'asembera ewali omusajja ono yennyini n'amwongera amasasi mu close range. Kakati poliisi yajja mu bwangu bweto neekwata ebisosonkole eby'emmundu eyakozesebwa era ebisosonkole ebyo kigamba nti poliisi yabitwala n'ebeera nga ebikebera mu ba ballistic mukwano gwange ampuliza. Kakati ebisosonkole bino bagenda obbikebera obyekebejja obulungi obbikuba mu ttooki nga bataddeko galubindi n'okubyekenneenya nga mukwano gwange ampuliza kyewuunyisa nnyinimu nga yabba enva ng'ebisosonkole bino kigambibwa by'omu ku bakulu akulira poliisi ate eya Uganda. Kitalo nnyo era kyennyamiza kyazuulwa era ogenda okakana nga mukwano gwange poliisi bano nga bakolagana ne wamu n'aba CMI nga boolekedde ew'omukulu ono omu ku bakulu mu poliisi mu Kampala Metropolitan era mukwano gwange ogenda okukakana nga emmundu esangiddwa ewuwe era nga n'ebisosonkole bino bagenda obigeraageranya na bino bye basanze ku ssiini n'ebirimu amasasi g'omukungu ono nga byebyo byennyini bimaakinga ng'era kiraga nti omukungu ono emmundu eyakozesebwa yaliye. Kakati ono bw'atyo yakwatibwa nga tewali ogamba nti ate beebuuze ku muntu omulala yenna kubanga ekizibiti baali bakisanze naye. Kakati omukulu ono ye superintendent wa poliisi amanyiddwa nga Vincent Irama, Deputy Commander Kampala Metropolitan Police North Region ampuliriza ye musajja era sema yekakasizza mukyala birungi naye nti omusajja tumulina jukira mukwano gwange ampuliriza
omusajja ono amala okubeera nga attibwa Lawyer Mukisa, General Museveni yawa amateeka amakakali naga nti okutemya n'okuzibula njagala omusajja ono attiddwa mu mbeera eno mumbuulire ani yamusse era kiki ekyamussizza. Kakati no poliisi, CMI, CID bonna baasitukiramu mukwano wange yatega ogw'ekyayi ku musana anti bwolwawo gukutuka kyokwasiza ne kigenda. Kakati bano baasitukiramu ne bakolera wamu ng'ekitole era kigambibwa nti bano baatandikirawo okubeera nga batrackinga amasimu gonna agaakubwa ku lunaku olwo n'enkera w'olunaku olwo nga gasinziira ku mirongooti egyo egyali mu kitundu ekyo omusajja ono we yattibwa. Era bagenda okukakkana mukwano gwange okunoonyereza ennyo nga batandise okubeera nga bagwa mu buufu abantu abatemu. Kakati mukwano gwange mpuliriza kigamba nti omusajja ono ayina muganda we amanyiddwa nga Robert Irama Kireddu, naye nga muganda we ono ye musuubuzi awedde emirimu era akasente kamuyitaba. Omusajja gwe njogerako ye Superintendent wa Police Vincent Irama, Deputy Commander Kampala Metropolitan Police North Region. Yayina muganda we amanyiddwa nga Robert Irama Kireddu omusuubuzi. Kakati nga omusuubuzi ono kigambibwa nti yakozesa Lawyer Mukisa ono mukosa Lawyer Mukisa ono mbu yali ayina emmotoka gy'ayagala. Kakati Lawyer Mukisa ono namugamba nti emmotoka nja kudiringira n'akolanga bulooka. Lawyer Mukisa ono n'akolanga bulooka wakati awo ew'omuguzi ono amanyiddwa nga Irama Kireddu ne bali abatunda emmotoka. Kakati emmotoka eno yamugamba nti yabukadde 7 yali yabukadde 7. Era ogenda okakana ng'omusuubuzi ono amanyiddwa nga Robert Irama Kireddu mukwano gwange ampuliza akutta obukadde 7 n'abuwa Lawyer ono Mukisa Roni amuleetera emmotoka eyo gye yali yeegomba okuva obuto. Kakati Lawyer ono bwe yaleeta emmotoka n'agimukwasa era namugamba nti emmotoka tumaze okugigula iyo ya bukadde 7. Kakati omusuubuzi ono n'afunayo bawololo ne basudi ne bamugamba nti omusajja alabika akuyiseemu, akubbye misana, akubbye Luganda, emmotoka eyo teweza ssente ezo. Kakati kigambibwa okusinziira ku poliisi nti omusajja ono yameramu akasajja yamera akasajja ku mutima nga kakutte n'ejjambiya kagigaludde. Kakati omusajja ono n'addayo n'akola okunoonyereza kwe mpolampola okuva ku A mpaka ku Z agenda okukizuula ng'emmotoka eno egula obukadde 5 obwa ssente eza Uganda. Kyokka nga Lawyer eyali bulooka kayungirizi kati amanyiddwa nga omugenzi Mukisa Roni munnange yamugamba nagigula obukadde 7. Kakati ono kyamuluma nnyo ne kimunyiga naga nti obukadde bwange 2 omusajja bwe yanjawulako nga bungi. Kigambibwa okusinziira ku poliisi nti omusajja ono yakuba akasimu n'akubira Lawyer ono namugamba nti muganda wange emmotoka wagigula obukadde 5, kiki ekyakunjawuza obukadde 2? Akasente kange nkaagala okutemya n'okuzibula ng'okandeetedde wano. Ndowooza Lawyer naye naga nti omulimu ogwange nagukola ne tukkaanya emmotoka n'ogigula nga tewali akase ku bukadde 7. Kakati ndeka. Kakati naawo poliisi we yasinzidde okubeera nga erumiriza nega nti omusajja ono alabika we yamerera akasajja. Kakati awo n'akozesa emmundu ya muganda we amanyiddwa nga Vincent Irema, Deputy Commander Kampala Metropolitan Police North Region. Kakati ono oba emmundu yagifuna atya okuva ku muganda we, oba yamubbako nzibe, oba yamwewolako nneewole, oba yapangisa mpangise, awo nze naawe tewali amanyi kubanga poliisi teyatunnyonnyodde. Wabula mu kwongera okubeera nga batunnyonnyola baga nti abasajja bano okubeera nga batta omusajja ono Lawyer Roni Mukisa ate omusuubuzi ono si ye yatta, alina be yakozesa. Kyokka nga kigamba nti be yakozesa baali basajja ba UPDF bakomando abawedde emirimu abaliko ne Operation Soja wali e Congo, Operation Suja mukwano gwange ampuliriza. Kakati aba UPDF bano abasajja 2 nabo bakwatiddwa era ne bateekebwa munda. Kakati ng'omu kubo kigamba nti yakuba amasasi agamala omusajja ono okumujja mu budde era n'afiirawo bw'atyo n'aleka obulamu bw'enseno. Wabula ng'ebigambo bingi biyitingana. Abantu abamu baga nti omusajja ono yali alina ddiiru endala ne baduraga dealers mbu gye yakuba. Kakati omusajja ono mbu n'abawula obukadde 3. Wabula ebyo byonna byonna bya ŋŋambo. Abalala bagamba nti omusajja ono byali by'abakazi ng'omusajja ono yawasa omukyala ate omukyala ne wabaawo munne eyamutwala. Kakati munne bw'amutwala ndowooza omukyala oli n'amunyumira nnyo n'asalawo aggyewo Lawyer ono oli asigaze omukyala. Kakati nno ebyo byonna tetujja kubeera nga tubigenderako wadde ng'ezo nazo sitoole zize ziyitiŋŋana, naye ng'ekisinga obukulu poliisi kyetuwadde etuga nti omusajja yagula mmotoka bukadde 7 ng'emmotoka ya bukadde 5.
kakati enjawulo ey'obukadde ebibiri neereetera omusuubuzi ono amanyiddwa nga Robert Irama Kiredu okusinduukirirwa emmeeme kwe kumera akasajja ku mutima n'amugulirira abasajja bano ne bamukuba amasasi bw'atyo n'afiirawo. Nze AK Master kutimbe kagadula AK TV n'obombe fukusa video jimpera ekigalo era ompyange enkola yaffe weri subscribinga ku mukutu gwaffe tutambulenga ffenna. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda tugenda kukwatagana mu mwaka addako mukono wa mpuliriza kaziye katono nnyo Mukama kkuume.